Osibeta nomunafe webale gyotuusiza engalo nkwebaza nnyo okwekumira ku Bukedde TV1 kekadde akagataliko nfunfunga bulijjo nze Kuteesa George Williams ne mulungi Mable gakutuusaako tugenda kutandika n'ebikolo ebigalimu. Basagu baalumirizza okutabulatabula abatuuze akomezzaawo abaana babajje mu ssomero. Bannaffe abalokole bennyini be batulwanyisa. Kisaka Luyimbaazi n'Okello bagguddwako emisango 57 omuliro gw'okutta ab'ekiteezi mu butanwa omulamuzi abasindise kwa limanda eruzira. Ekitongole kya NEMA kizzeeyo mu Lubigi nekiyoola abaali baddamu okwesenzaamu abamu bazirise. Kitalo Maama omuyimbi Gravity omutujju afiiridde mu buliri abayimbi bamukungubagidde. Yongera kwebaza kwekumira ku Bukedde TV1 mbujjivu agaleero tugatandise n'oluvannyuma lw'okulaga emboozi olunaku lw'eggulo nga abatuuze b'Emuchwa mu Ssembabule baalumiriza Paasita obufere n'okubuzaawo abaana baabwe mu maaso ga RDC Azzizza abaana ku butaka. Paasita agamba nti waliwo baweereza banne beenyigidde mu kkobaane lino okulemesa ekkanisa. Pastor Sechanzi David yasombe kanisa manyiddwa nga Divine Connection of God Ministry International esangibwa ku kyalo kya Mugombole Nkasenye Ssembabule abatuuze batadde ku Nninga olunaku olw'eggulo nga bitwakulaze gatali konfumu lukiiko lw'ebyokwerinda olwali lukubizibwa RDC Jane Francis Kakayibanda okunnyonnyola yateeka abaana be n'okubuulira enjiri esiga obukyayi. Abazzukulu abanga aba babiri simanyi gye babeera. Nagenda okujja taata nsanga ayomba mbusembusa atuta omwana simanyi gy'amututte. Sechanzi mukwano kula yategeeza nti bazadde b'abaana bano bennyini bye baba mu kubalabirira nga taba bali ku ssomero wa Kisonga RDC Kagayi bwamuze obukakafu nti baba muwa. Muwala n'aŋŋamba mbadde nsaba onyambe ku baki ku baana ne mugamba yogera ne mukadde. Mukadde n'agamba basindike Latifa. Latifa ye bamusindika ne mutwala ku ssomero. Ku ssente zange. Mu kiseera kino Sechanzi akomeza abaana bano ku kyalo n'abakwasa jjajjaabwe mu kabalangira vairo nga abakuumadde b'ekitondo bye babaleese olwo abakkiriza mu kkanisa ne babaaniriza. Mukabalangira agambye nti obutakwatagana wakati we ne bba bivuddeko bino byonna n'agamba nti tagenda kuddamu kubeera n'abaana abo. Abo abaana mbadde nabo siina kibanja kyakulimamu mbadde neeyiya ŋŋanze sifuna buyambi buva bweru sifuna buyambi buva bwa taata waabwe neerwanako nze kati essaawa eno omusajja agamba ayagala abaana be kati abaana bamuwala si bamulenzi kati nange ŋŋamba abaana sikola ki tebadda wange. N'abasomera etisha emyaka 10 nga y'omu ku baana abasatu abali batwalibwa Musumba Sechanzi nga abadde asomera ku ssomero lya Step by Step Wakiso agambye nti bafiiddwa omukisa nga tamanyi kyakukola. Kati omukisa gwaffe tugusubidde n'atugyeyo tagenda tuwe. Sechanzi ategeeza nti obuzibu buva ku basumba abandi amulinako empalana era nti asasiwa kumyewo abaana bano alaga ensi yali yamukonjera tesi bitoofu. Baganda baffe bannaffe abalokole bennyini be batulwanyisa ate kanisa eveewo be bateekawo ebigambo ebyonoona omubiri gwa Kristo. Bo kasita balaba nga byokola tebabikola nga bateekawo ekintu okwonoona omubiri gwa Kristo ate nga Bayibuli egamba tifena tuli baaluganda. Nyina abaana bano Immaculate Nalwadda nga mu kiseera kino ali Saudi Arabia ku yategeeza nti abaana bano yabawa omusumu nga yeewuunya abantu okumukonjera. Ebyo bye boogerera omwami oyo Paasita bannange bya bulimba abaana nze nabakwata ne mbamuwa mu mutima omulungi. Abakkiriza mu kkanisa eno bagambye nti ebyogera ku musumba waabwe bijweteke. Kati mu mazima ddala omwana akulema okuweerera oli n'akugamba leeta nkuyambeko n'omuggulako olutalo. Sharon Nakabubi nga mwanyina wa Sechanzi nga yazina abaana agambye nti yalabye muli n'asalawo babakomyewo. Abaana nze abalese era abaana badde emikono mituufu ng'era basoma bulungi. Bwe nalabye amawulire nenkubira muganda wange n'aŋŋamba munange ebyebyo kiba kisoboka leeta abaana balabe obujulizi. Naye ng'abaana batunyonyodde nti abaana babadde bulungi nga tebalina mutawaana tebajje mu ssula eyo ne bagamba nti tebali badde na buzibu. Nowa Kinto
yakusakidde eggulire ku Okello TV. Esemba bulenga tuvuddeyo yali akulira ekitongole kya KCC Dorothy Kisaka, omumyuka we Engineer David Luyimbaazi ne yali akulira ebyobulamu Dr. Dan Okello bagguddwako emisango 57. Egimu ku misango egibagguddwako kuliko okutta abantu b'ekiteezi mu Butanwa nga bano babuutikula kasasiro nga gyonna bagyegaanye. Omulamuzi abasindise kwa limande luzira okutuusa nga 4 omwezi ogujja. Yali akulira ekitongole kya KCC Dorothy Kisaka, omumyuka we David Luyimbaazi ne Dr. Dan Okello yali akulira ebyobulamu mu KCC baleeteddwa mu bukuumi obw'amaanyi ku kkooti y'e Kasangati. Batuusiddwawo ku ssaawa 5 ez'okumakya ne bayingizibwa mu kaduukulu ka kkooti. Bano badde basuubira okwasomera emisango egibavunaanibwa ku ssaawa 6 kyokka abantu baabwe kibaweddeko kkooti bwetandise ku ssaawa 10. Bayingiziddwa mu kaguli mu maaso g'omulamuzi Beatrice Kayinza okubasomera emisango. Bano omulamuzi abasomedde emisango 57 ng'okusinziira ku ludda oluwaabi baagizza wakati wa 22 ne 24 omuli ogw'okutta abantu b'ekiteezi mu Butanwa. Kasire bwe yabumbulukuka n'atta abaayo n'okulumya abawera. The statement of offence, manslaughter, contrary to section 171 and section 173 of the Penal Code Act, Cap 128. Emisango emirala kubaddeko okulagajjalira emirimu gyabwe n'okuddukanya ekifo ky'ekiteezi nga tebalina lukusa. Continuing to operate Kiteezi waste management site without the relevant permits and licenses. Failing to close, stock, decommission Kiteezi landfill. Failing to take immediate remedial action when notified of imminent danger to life and property. Permitting the continued disposal of large volumes of waste at the landfill despite receiving clear, unambiguous warning of a looming disaster. Bakiikiriddwa bannamateeka baabwe okubadde Apollo Makuya, Frederick Muwema, Kagoro Roberts Friday naye ng'emisango gyonna bagyegaanye. Murakatete Fiona. Madam Kisaka, have you understood? Is it true? Oluvannyuma lw'okubasomera emisango munnamateeka wa Kisaka Makubuya asabye omulamuzi omuntu wayimbulwe ku kakalu ka kkooti olw'okuba nti mutuuze n'awaayo ebimwogerako okubadde n'endagamuntu n'abamweyimirira okubadde ne Katuukiro wa Busoga Dr. Joseph Muvawala. Olw'okuba obudde bubadde buzibye omulamuzi abasindise kwa limande luzira okutuusa nga 4 omwezi ogujja lwe banaakomezebwawo. Defense should file formal applications under Rule 3 of the Judicature Criminal Procedure Applications. Olwasindise kwa limande yali akulira akatale ka St. Bali ku Ddembe Susan Kushaba n'atema omulanga ti kuba Kisaka yamubeererawo nnyo. Si birungi n'akatono nga baddamu waffe mukyala Dorothy Kisaka ne banne basindikiddwa luzira birungi ekintu ekikyamu ennyo bannayuganda abali eyo nga mulimu ofiisi za gavumenti nammwe mulinde olwammwe kubanga kino ekituuse wano olwaleero. David Tamale yakusekedde Gweno ku Okello TV. Ate ab'ekitongole ky'obutonde bw'ensi kya NEMA nga bayambibwako poliisi n'amagye bazzeeyo mu Lubigi ne bakwata abantu abeesenzaamu obuto be bakutte bagenze bakaaba wakati mu kukukkuluma. Gabadde maziga nakwazirana nga ekitongole kivunaanyizibwa ku butonde bw'ensi kya NEMA baddamu okukwata abantu abaddamu okweseza ebitundu bya Lubigi bwe babagoba. Ekikoto kya 6 nga abannema bayambiddwako poliisi ako n'amagye ne bazinda abantu bano b'obusiisira bwe baali bazzaawo. Balagidde okupaaka endansa ne basanze abakadde ali bafumbirawo emmere ebalagira okufulumya ebyabwe bye bakozesa.
olw'abakazi batandise okumenya obusisira bw'abakadde nga bakasuka ebbali nga babalagira okuva mu kitundu ekyo kuba bagobawo. Waliwo omusajja abadde atambula gwe bakutte n'alajanira nnyina. Ono akanze kuuza nga tekimutaasizza era asiddwako empigo omusirikale amutwala ku poliisi y'omu Lubigi. Batufunye wetubeera. Abannema beeyongedde basanga obusisira obwasibunga bulinga enkambi ne bakwata buli asangiddwawo. Wawadde abakyala batabukidde abasirikale we boogeredde ebisongovu. Nyumba yange bagimenya ate bali mukundulugunya batugamba tebatujjako ebibanja byaffe yadde endagaano twabisigaza tuli baddemu okubeera ku ttaka lyaffe ate kakaya saawa zino batukwata batutwala twasigaza kintu nakimu mututwale mutusibe bulangiti gyebagyeko omwana nze nagifuna bufunyi bampampe nakawe maze wiikemu naye kuvanga nzala bamenye mbonyawonye n'olubuto nze n'abaana bange babala n'omulawono kasoma sina. Omu ku bakazi azirise ne bamuwujja balabe abasirikale era amusitulira amutwala mu ddwaliro okufuna obujjanjabi. Waliwo ne pikipiki ezisangiddwa mu busiisira nazo abasirikale bazitutte ye omukyalo w'olubuto alabiddwako nga bemusobedde. Wano bakanya bamenye obusiisira bwonna ssaako okwonna ebintu ebisangiddwawo. Mu kifo kino bakuddewo n'ebikolo ebyenjaga. Abakwadde abasimbiza olunyiriri ono ne boolekerawo emmotoka za poliisi ne balinyisibwa n'abaana baabwe okutwalibwa. Bategeezezza nga batayinza kuva mu kifo kino kubanga weewaabwe. Mu kwogera kuno omugezi wa NEMA ku ssimu Naomi Kalekaho ategeezezza nga nti babagobadda mu Lubigi ne beesigaliza ne bakomawo. Ategeezza nti tebagenda kutwala mu kooti bavunaanibwe. Bakomyewo ate abo be bajjayo ne baleeta ku NEMA bakuwandika statement bakole ebyetaagisa ng'ekiragiro bwe kigamba tulyoke tugende mu kooti. Batuuse abo yakusakidde eggulu ku Lwabukedde TV. Ate maama w'omuyimbi Gravity omutujju afudde ono bamusanze mu buliri gy'afiiridde. Abayimbi ab'enjawulo basaasidde Gravity olw'okufiirwa nnyina. Jenny Kajoyina maama w'omuyimbi Gravity omutujju afiiridde mu buliri. Afiiridde alugongo e Kabalole ng'eno mutabani we gy'abadde yamuzimbira. Wetutuukiddeyo ng'abooluganda bazze kuggwanika efotfoto omulambo gye gwaleeteddwa okwekebejjebwa. Kigambibwa nti ono abadde atawanyizibwa obulwadde kyokka ng'abantu balowooza nti si bw'amaanyi era ng'ajja kusooka mangu. Maama wa Gravity abadde muwagizi nnyo wa mutabani we by'emiziki ng'era abadde abeera nnyo mu bivulu bye ng'era n'olumu yasinkana Ssaabaminisita Robinah Nabbanja. Maama nga tonnayitamu nange nina ekintu kye mbadde nsaba tindagala okusaba. Maama wange akwagala nnyo bamuyita mukyala Gajolina Jeeni. Maama jangu yali atukuba akafaananyi onanga amasaabikoze. Barambaruga Haram minisita ombeezi w'abavubuka n'abaana asaasidde abooluganda. Kyannaku nnyo nti maama afudde naye buli omu abeera n'olunaku lwe. Ate era nsaba Katonda omwoyo gw'omugenzi agulamuze ekisa amusonyiwe byonna ebyamusobako. Nsasira famire Katonda abagumye Gravity ne baganda bo mwenna. Bayimbi banno okuli Kalifaganaga, Green Daddy n'abalala nabo bamusaasidde. Tusabira era nga tusaba Mukama Katonda
w'ekiwunga eky'emirembe. Inna lillahi wa inna lillahi raji'un. Green Dad agamba nti Gravity maama we abadde amutwalanga kyabugagga era ng'amwagala nnyo. Nnyo mmanyi bw'abadde ayagala maama we tetuuka n'omugamba kagenda mujje maama we yamugamba mujje mu kibuga agenda amuzimbire mu kyalo n'agenda amuzimbire naye kyannaku nnyo tuna ennyumba bambi alabika tagisuzeemu yadde amuzimbira. Ignatius Kamya ne Janet Singwire be bakusakidde gulye lino ku Lwabukedde TV. Kitalo nnyo ddala Gravity tusaba Mukama akugumye n'abooluganda. Ate mu malala waliwo famire esobeddwa eka ne mu kibira oluvannyuma lw'omuntu waabwe yava e Masindi okujja okulaba abantu mu Kampala bw'ataatuuka. Mu kiseera kino amaze omwezi mulamba nga talabikako. Poliisi yategeeza nti bali mu kumunoonya. Badru bagoma nga mutuze Masindi nga musajja mulimire emirimu gye abadde agikakaliriza mu disitulikiti y'Ekigumba asaddiza abafamire oluvannyuma lw'okunoonya kati omwezi mulamba nga talabikako okusinziira ku olugalo lw'Abaguma abakulembeddwa Mwanyina Eva Kaabasindi bya Luhanga betusanze nga batalaga ebituli by'ekyanjo y'okunoonya omuntu waabwe bagamba nti yalinnya takisi nga nakusoma 15 omwezi oguwedde okuva e Masindi ng'ajja e Kampala okulaba ku famire ye esanga ebikwempe kyokati yatuuka. Mutabani waffe omu ye yamuleeta okuva mu kyalo n'amutuusa ku paaka e Masindi n'ayingira takisi n'amuleka ng'ayingidde ng'ajja Kampala naye e Kampala ewuwe gy'abeera Kawempe teyatuuka tebamulabanga olwo. Kaabasindi ategeeza nti Mwanyina enfunda nnyingi abadde ajja mu Kampala n'atuuka bw'olonyi ndi kyokka ku mulundi guno tebamanyiwa gyali olw'ensonga nti n'amasimu ge gonna akamanyiddwa tegaliiko ekibiwanisiza emitima. Gonna amasimu go ge tumanyi tegaliiko gaavaako nga 15 Seputemba kati tuli beeralikirivu nnyo tetumanyi kyekituuse oba ekyatuuka ku muntu waffe. Ategeeza nga bamunoonya ennaku ezaasooka nabula nga bakubidde aboluganda bonna nga taliyo ne baddukira ku poliisi e Kawempe etwala ekitundu gye yali asuubira okutuukira nga nayo tebamulaba. Kaabasindi agambye nti Mwanyina Baguma ategeera bulungi era abadde akola emirimu gye nga kyabeewunyisiza okubabulako n'asaba abazira saamulabyeko babayambe. Tumunoonya tusaba omuntu yenna amanyi gy'ali oba mulabako amubuulire nti ab'enganda bamwetaaga adde awaka oba tukumire ku masimu agamanyi. Kadwesi Aisa Faith nga muwala Baguma agambye nti yakumukuliza ku kitalo ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi oguwedde nga talina buzibu bwonna era nti kyabeewunyisiza nnyo okulaba nti yava e Masindi n'atatuuka maka ge Kawempe. Ate olwo olunaku era lwe nasembayo okwogera naye nga tukyatinga ku ngeri ya WhatsApp ku mukutu oluvannyuma essimu ze ne zivaako ne tuba nga tukuba nga tetumuwuliza zonna enamba 3 nga teziriiko nga ne ku mukutu ku WhatsApp nga taliiko. Tetumanyi oba omuntu waffe gyali mulamu oba balina kye bamutuusaako kati kye tutamanye ekyo. Katwesi agambye nti mu kiseera kino bali ku bungenke olwakitabo kwobulako n'agenera poliisi n'abazirakisa babayambe. Tusaba poliisi etuyambe n'abantu bonna abanaaba balabyeku omwami oyo babeere nga batukubira ku simu. Omwogezi wa poliisi mu Kapulirian Patrick Onyanko okubula essimu agubiza abafamire yategeeza nti poliisi yatandika dde omuyigo obaguma. Abafamire babeere bakakkamu nga tukyagenda maaso n'okunoonyereza tumanyi obulumi bye bayitamu naye tukubiriza abantu mulanga oba olina amawulire gonna agakwatagana ne mwami Baguma yabuze bambi mututuukire mu kyama mutuwa amawulire ago. James Magala yakusakidde guli ku Lwabukedde TV. Kale alabye ku Baguma tegeeza ku bafamire oba poliisi kuli okumpi emitima gisobole okubakakkana. Baabalimi n'abalonzi abagenda e Budaaki okulambula ku bannaabwe balambudde kampuni ya Skypers Group mu kibuga Haspat nga bano banoonyereza ku ndwadde ezisinga okutawaanya ebisolo n'ebinyonyi okuli ente n'enkoko. Abakugu bakizudde nga mu Afirika ekisinga okutusiba mu bwavu bukyafu n'obugayaavu olw'ensimbi zonna ne tuzimalira mu kujjanjaba endwadde. Bino abalimi n'abalunzi abawangula empaka z'omulimi asinga 2023 babizuulidde Budaaki mu kulambula ku bannaabwe kwe bali ku kiseera kino. Batuuse mu kibuga Haspat gye balambulidde kampuni ya Skypers Group enoonyereza ku ndwadde z'enkoko ssaako n'ente mu nsi yonna. Baaniziddwa maneja waayo Sojad Winneni era nga yabalambuza okubabuulira emirimu egikolebwa wano. Feed, water supply and gut health.
batendereza obuyonjo bwe basanze mu kifo ekyo nga n'ensowera tuyinza wadde okugiraba. Different kind of technologies and it's quite really interesting. It's a big thing and I feel that's where we are going. Abagenyi bano baweereddwa ne kakaawa abatutte ku faamu yaabwe nga wonna obuyonjo bwe bukwaniriza awabudde abantu obutakozesa sabbuuni ku faamu zaabwe kubanga atambuza endwadde. Different solutions can be made from mechanical cleaning to also chemical cleaning. And I think it's really a suitable solution for the situation on site. Abalimi okuliifi buyinza ow'e Fort Portal batendereza obuyonjo bwe balaba mu kifo ekyo ne bagamba nti bono twetaaga okuboolesa abalunzi okusobola okufuna bye balunda. Gali mazima ebinyegere bingi muno kubanza obuyonjo obulikunu ndozere buli buyonjo bwembaganiza muno nambere otakwanguhirwa kurora ensuhera. Philip Amajulu okuva mu disitulikiti ya Jumani nga mulunzi wa nkoko agamba nti obulwadde buzze nga bubabonyabonya mulimu gw'okulunda. Bw'obeera omuyonjo oyinza n'obuteetaka kugula ddagala mu faamu olw'ensonga nti otangira ekintu oba ekirwadde nga tekinnaba kutuukawo. Balambule ne kampuni ya VDL gye balagidde ebyuma eby'omulembe ebikozesebwa mu kulunda enkoko. Eno baaniziddwa Patrick Van akulira abakitunzi ng'aliko by'abannyonnyodde. I think you can make already a small step between, let's say, automatic and manual. We have also systems which are in between, which makes the life more efficient, reduce labor cost. So ababodde nti okufuna mu kulunda balina kukozesa tekinologiya omupya okwewala okufiirwa. But if you go for quality, you also get the technical knowledge from people who have experience with the poultry. Joshua Kato awandiika emboozi z'ebyobulimi n'obulunzi mu lupapula lwa New Vision agedde engeri bannayuganda gye tugayaliramu ebyobulimi ne tutuuka n'okubonaabona mu budde obw'ekyeya nga tunoonya amazzi so ng'ensi yaffe ejjudde amazzi. Kubanga osobola okungula amazzi tuyite water harvesting, enkuba etonnya gakuluka kukusini gagenda. Wano teri faamu egula amazzi, gonna amazzi bafuna mafune ku faamu awo. Wano abantu bateeka emmere ey'ente ya myaka ng'esatu. Deo Kyaligonza yakusakidde eggulire no ku Lwabukedde TV. Wale munaffe tugenda kumulamu katono tukyadda n'amalala mangi olabe n'enteekateeka z'embuuti kizitovaawo. Linda ne bino mugataliiko. Abayindi olukigala ngendo gasobola okukawupya nga tusimbana. Mulula ne baanirizibwa gitwala Sama Kolkawunawo. Sebutiko ne Saimo banjulidde akola enteekateeka zibaleese mu butongole omuli okukyalira bannakamengo okumanyagana okubaganya ebirowoozo ku nsonga eziruma abantu b'ekitundu mu nkola y'ekimeeza n'okusamba omupiira ogw'omukwano. Nga ina lisiti y'abantu bonna abaaganyula museddeza PDF naye nga buli bantu beboogera buli gurupu nti eyo nga kibamanya gyate gundi nti oyo abeerawa kuno tyatono so ebyo nabyo namujjafuna omusokola ki okubyogerako kubakakasa nti ennaku z'omwezi 20 bukedde famma embootikizi nga bwe twasalawo okudda mu bantu baffe abatwagala ennyo. Akola asanyukidde enteekateeka eno nti kuba bawuliriza nnyo embootikizi mu kitundu kyabwe yeeyamye okubaawo n'okwetaba mu kusamba omupiira era n'akunga bannakamengo okubaawo mu bungi ku kisaawe eky'ekamengo ku poliisi ku lunaku olwa Sande. Tubeereyo abakulu bano bajje batukolemu omulimu bayogerwamu naffe waliwo mupiira waliwo ekimeeza omuntu w'ekamengo balinange ekimeeza tobula. Basenkanya n'olukiiko lutesitesi olukulemberwa munnamateeka Peter Kawuki ne bakubaganya ebirowoozo ku nteekateeka eno. Abantu baffe ab'ekamengo mwebale nnyo kubanga ekyamazima mulaze nti Bukedde radio Bukedde TV mubyagala. Oluvannyuma balambudde ekisaawe wagenda okubeera emikolo ku Sande buli luuyi ne luwera okuwangula omupiira ogugenda okubeera ogwakasammeme. Kyeffe tuyinawo ttiimu abiri egenda okubatimpula yo ekibaleeta ku kisaawe kutimpula Bukedde TV wakati mukwano oyo defender. Bannakamengo abakulembeddwa mu Reverend Edson Masiko omusumba w'obusumba bw'e Kamengo basiimye empeereza y'embuutikizi. Bukedde olw'okuteekateeka ku bantu ate abawagizi baayo abantu abo bagira buli kaseera
okuteekako omulimu ogwo ogw'okubeera nga bagenda mu bitundu nga babitalaga. Sebutika alambuludde ku nteekateeka eno olwo nga 27 Kiggwere mu kisaawe Wankulukuku ku mbuuti y'embuutikizi Sabasaba. Wano we tuli wetugenda okubeera ng'ennaku z'omwezi 2 ekisaawe kyekino we tujja okuba nga tusambira eddiba. Kwongera okunnyikiza enteekateeka eno olunaku olwaleero bannakamengo bakoze bulungi bwansi mu bitundu okuli Kikunyo ne Kamengo Town Council. Ano basambye n'omupiira mu nkola eyaggala omuli ogw'abalenzi n'ogw'abawala. Ttiimu eziiseewo zakwasibwa ebirabo ku lunaku olwa Sande. Joseph Kinobe yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Kale bannakamengo embuutikizi simbudde ku Sande mwenna mubeereewo. Ate omulabirizi wa mukono eno Tito Kagodo asabye bataata okukomya okwebuzaabuza babeere ekyokulabirako ekirungi eri abaana baabwe. Bino abyogedde asabira abayizi b'ekyomusanvu n'okuteeka emikono ku bayizi 168 ku ssomero lya Mataziwe e Namugongo Sonde. Omulabirizi w'emikono eno Tito Kagodo mu kutuuka ku Mataziwe National Primary School e Namugongo Sonde asekulambizi w'essomero n'asimba n'omuti okumu butonde bw'ensi. Okusaba kutandise kwa y'essomero okwolobya ennyimba ezitendeza omutonzi. Abayizi b'ekina ekyomusanvu basanyusizza abazadde okuyita mu nnyimba n'amazina amaganda. May you empower them for your service. Omulabirizi Kagodo ataddeko abaana 108 emikono oluvannyuma nga lina abazadde ne basabira abayizi b'ekina ekyomusanvu balindidde okukola ebigezo byabwe ebyakamalirizo. We speak success. We speak victory. We speak good results. Kagodo wasizinde enyamirwa abazadde naddala bataata abeekola obusolosolo ku mitimbagano n'abasaba okubeera ekikulabirako ekirungi eri abaana baabwe. Mulekerawo okwemolamola n'okwekola obusolosolo. Taata mukulu ali ku ccupa ya mwana kwanywera caayi. Ebyo biswaza ate wotaata oba taata nodda mu byekito ate binyuma nnyo. Obeera taata kolanga taata beera omukulu beera ekyokulabirako. Ananya mweja akiikirira ab'ekibiina ekyomusanvu yeebazizza abazadde abasomesa n'abatandise b'essomero okuli Jackson tumuhayiro ne mukyala we Keete tumuhayiro olw'okulitandika. Our beloved directors, Mr. and Mrs. Tumhaire Jackson, we want to express our deepest gratitude for your love. Exceptional teachers, outstanding facilities has made a lasting impact on all the children in our community and Uganda as a whole. Okusinziira ku mukulu w'essomero Awoligirade guno mulundi gwakutaano nga batuuza abayizi era baze bayitira waggulu. Last year we got still 100% with very many force. These children are always prepared by a very strong team. So we still have vacancies. Omu ku batandisi b'essomero lino tumuhayiro Jackson yasabye abazadde okubongera abaana. Ettaka ddene tugenda tukolakolanya ettaka tuli kwikaazi nga 10 n'emisomo. Ebizimbe bingi tulina ekizimbe kya wansi mu rooms 22 ekyakalina emyalirina tulina ebisulo by'abaana abaana basula bulungi. Ahulira akakiiko abazadde Albert Kabaza yeebazizza abasomesa olw'okuteekateeka obulungi abaana. Kubanga bakoze omulimu mulungi ffe tulabako bundereza osiza abaana nga bakola mu kibiina bakola bulungi. Olwo abadde okutona ebirabo n'oluvannyuma basalako keeki n'omulabirizi. N'omusumbesi Lugazi Christopher Kakoza asabye abasoma obusawo okuuma obutonde bw'ensi n'okuwa obulwadde obudde kibayambe okumanya endwadde zibaluma n'okubawa eddagala eryetaagisa. Abyogedde akulembedde omumisa ku St. Francis School of Sciences e Namata mukono nga bakuza olunaku lwa St. Francis n'okugulawo ekizimbe ekipya ku ttendekero lino ng'omukolo gwetabiddwako n'abakulu okuva mu National Council for Higher Education. Abayizi bayimba ennyimba z'omutonzi n'ettendekero lyabwe. Bishop Kakoza yagwedde ku St. Francis ng'eyawangalira mu bulamu obw'ekyavu wadde nga kitaawe yali mugagga kwe kutandikawo ekibiina kya St. Francis ovasisa kisasanidde
ensi yonna abawabudde okutandika eddwaliro mu kifo kino kiyambe abayizi okufuna obukugu obumala. I am also running 11 small units. Now I asked the rector, can you run one hospital in Namataba? I want to thank the management of St. Francis School of Health Sciences under the leadership of the rector for being focused on development. Dear chief guests, this is St. Francis School of Health Sciences and these are our students. CIFRASH has seen many miracles, Bishop. We started here on a very small piece of land with a simple certificate in lab. But who are we now? Almost heading to the word of degrees. Sophia Nalukenge, ne David Skype, okusakidde degree ino, Lwabukadde TV. Kale mwebale nnyo bannaffe, ate yo poliisi ya CPS mu Kampala ekutte omukazi agambibwa okubeera mu kibinja ky'abantu abatunda ettaka ery'empewo. Ono akwatiddwa ne looya we nga bagenze okufuna ssente mu ttaka lye babadde batunda eggaluga ku lw'Entebbe. Poliisi ya CPS mu Kampala okwata gyali ennabatanzi nga yeeyita Teddy Nasiwa ne munnamateeka we ajala Emmanuel Kidiyo okuguza Brani Kamoga Plot egalwa ku bukadde 95 namuwako emitwalo 5 agijje ku katale Kamoga yakozesa saveya wazabya nsabo okakisobanga ddala politi agalugule limakubo matofo nga kyazuuliddwa nga nekyapa nnabatanzi kyewakamoga bwe kyali ekyekyopole beach baali balina monide nga ngenda digula milioni 10 nga ngenda bawako ngenda bawa milioni 7 naye ne banfeera nsamba yakwedendaga muntu n'abatanzi yabawadde nga ne bakipula nga manya gali ku kyapa gebasana kundaga muntu manya ga Nasi watede n'abatanzi gabadde akozesa Kamoga yakanyiza n'abatanzi asooke amusireko obukadde nsamba obuluvannyuma n'okuzola ofere buno bamusalira amagezi bamuyita okumesa yazinero yawe ajala abadde n'ekyapa poliisi ne bakwata Kamoga n'ensi abalabudde abantu okusooka nga okukebera ettaka ebagenda okugula ate ndabula n'abantu oba okugula ettaka funa omuntu omusaveeya omutuufu omusaveeya asobole okukola risaaki si kukola risaaki owokungulu kola ne saaki kola ne saaki mu baneighbors. Amyuka omugizi wa poliisi Kapuliriya Nuluko Besigire akisisa okukwatibwa n'abatanzi ne ajala nga okulungiza kugenda mu maaso. Yakwatiddwa n'ebyapa eby'ettaka eryo Kamoga byabadde asasula. So looya alina defensi ye ng'omuntu agamba nti naye omukyala y'omu yamufera era olunaku olwalajjo yabadde azze kukima ssente ze bamufera miliyoni 15. Ate obutaka n'okusika omugwa okubadde wakati wabibanye bannanyitaka emutungo kigwa etirugulule mu New Express highway kwandifuuka oluvulumu lwa kooti ekola ku nsonga z'ettaka kutiitawa mu Kampala okuyambako enjuyi zombi okukaanya kooti eno ng'eyita mutabaganya waayo yatula mu nsonga zino naye ekizibula ng'ekiyinza okusalawo eggoye kwe kudda ku ttaka kulyenkayana ekibanja kyonna ekyamusi ekitulirwako ensonga eno okusooka okupimwa. Leero tubadde nga tuli mu kupima ettaka lyange eyo na gye liyitira nga ekigendererwa kyakyo kwe kulaba nti nno kooti egamba egenda okukola okusalawo ekyenkomeredde. Omulama gwe tuliko tuli mu surveyinga ttaka lyaffe. Kooti yasomye kooti order gye tusurveyinga ettaka ababbi baako ebibanja byabwe basobola okuba nga badda ku ttaka lyabwe. Ekiragiro kiteekeddwa mu nkola poliisi girina puta wa gavumenti abiwaako abakulembeze b'ekitundu abatuuze nga bakulembeddwa yalina nyitibanja mu kusooka yaguza abatuuze mu Sidisoni ne mu Yanja Sirajja obwedde abalaga ekibanja bwe kiyitira. Ku kibanja kino ekiwezaako yiikana mu bbiri mu kiseera kino kuliko n'abettaka bulina ebyapa wabula nga kooti yali yayisa ekiragiro ekibindiza ekikolebwako naye nga waliwo abakizimuula. Omulimu gwe tuliko olwaleero ne poliisi n'abasaveya tuwetolola kibanja kyonna n'okupima ebibanja ebyabo musibe yaguza ate ne bajja abasinga kuno twagula 2,10,12,13 naye bano abatukijjanya ba 2,20 mu gumu. Enkata zino zalensera bannannyini banja omwayita olugulu lw'e Munyonyi Express hayiwa okufuna ensimbi zaabwe nga yinula ezitakako kankoti ya kooti okutuusa
omusango gunaggwa. Era lipoota y'abasafiya kooti gyerindiridde. Judith Nalugwa ne Ssemba Kifirenze nti bakusakidde eggulu eno lwa Bukedde TV. Okubatulugunya buli kadde kyokka nga buli bagenda ku poliisi okwekubira enduulu ono takwatibwa. Ateekako erinnya lye bamuyita mwami Musisi nga yakuumaawo. Aiza n'emasumu nekiso. Ajja n'amafumu oluusi n'ajja n'ejjambiya. Na sinda bulente za kiza natwala ku musiri gwaiswe. Era simulente za kizo oyo gwe mulaba n'atwala ku nnimiro z'abano. House Kizza agambye nti yagula ettaka lino ku bantu ab'enjawulo abaaweebwa ettaka okuva ewa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ne bakola endagaano bw'atyo n'asalawo okuleeta saveya n'apima ettaka lye lyonna ng'aliwezzaako obugazi bwa yiika 73 wabula yiika ezo ate boogere gwe baakazaako eri yaigulu naye we yayingirirawo n'agamba nti alinako yiika 17 nti naye zaamweebwa Pulezidenti. Njagala kutuula ku ttaka lyange na famire yange etuyina banzikirize ndisibe lituule mu mirembe okulagamba ettaka ine ettaka naye ettaka naawo poliisi naawo abanga namuyingira mu ttaka lye niweebuuza kati gweyagala bakuyambe batya. Ettaka baalipima bulungi lyonna lyonna n'eddaamu yalumu era n'eddaamu eyo yalimu ddaamu yazikira ate ne kati eddaamu yazikayo. Mu lukiiko luno wabaddewo okweyogerera ebisongovu wakati w'abakulembeze b'ekitundu kino omubadde ssentebe wa LCA okubiri Robert Ssenyonjo ng'ono alumiriza poliisi RDC n'abakulembeze abalala okwekobana ne Musi okukola effujjo ku bantu. Ne mugamba mukulukiza ekyamazima okujja wano yali nsobi yadde ettaka lya gavumenti kituufu naye enkola gye baakola teyali ntuufu. Omubaka Ssekyanzi Ronald ategeezezza ng'ensonga zino Pulezidenti wazimanyiiko era Kizza ayagala abantu abali ku ttaka lino baliveeko ewatali kumala kukaayana. Kizza nga ye lwakuba tajjayo mazima tayogera mazima. Kizza singa oyogera amazima n'oyamba minisita ono n'omugamba. Wano omuyambi wa Pulezidenti Fiona Birungi alagidde poliisi obutaddamu kubaako omuntu yenna gwekwatako nsonga z'ettaka lino nga tesoose kukola kunoonyereza. Tetwagala kuddamu kuwulira malicious damage ng'abantu mubasibira ttaka ate mubateekawo ebisango abalala babateekako ne criminal cases. Minisita Mayanja alagidde amagye okukwata Musi kuba guno omulundi gwa kubiri ng'abantu bamwemulugunyako. Ono bamututte ne bamuwa poliisi n'atwalibwa ku kitebe kya poliisi e Nakasongola. Atwalibwe kati mu kibira wali twagala agendere kukwata ngeri. Mayanja era asabye Kizza okuddamu okutambuza ebiwandiiko by'ettaka lye mu butuufu bwabyo. Kakati yita mu mateeka olume kubeera na mpewo. Kyokka wabudde Kizza nti singa anaagenda mu maaso n'okumala gakwata abantu nga batulugunya waakukwatibwa. Ne wewe wazaalibwawo bawakulirawo yita mu mateeka. Robert Musanje yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.